abaana kye bakoze Eddie Yawe bannange. Eddie Yawe yaziguddemu over the weekend olwa interview gye yavuddeyo n'akola bwe yabadde akyaddeko wali mu ggwanga ly'e Canada. Munnange Eddie Yawe yavuddeyo nabeera nga ate akola interview, era mu interview eyo alina ebibuuzo ebyamubuuziddwa era munnange kwe kubeera nga ate abyanukula, naye nnyanukula gye yabyanukuddemu ekyamazima yabadde ayokya bwokya. Munnange Eddie Yawe yabuuziddwa ku nsonga ez'enjawulo ezamutoowe Robert Kyagulanyi Ssentamu awulira atya okubeera nga ate be bafeesi ba politics mu ggwanga lyattu Uganda. Eddie Yawe alina ebigambo byasobodde okubeera nga ate aweereza mutoowe, era yagambye nti ekintu ekyo kibamenyeemuko kyekyamazima, era yeewuunye okubeera nga ate abantu babayisaamu nnyo amaaso nga famire. Era yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti olunaku lwali lumu mutoowe Mickey Wine yali agenzeeko wali ku kitebe kya NUP okubeera nga ate ayina ensonga zagenda okwegeyamuko ne mukulu we. Munnange abaana olwamulengera bwe bati ku geeti bwe papa abaana ne babeera nga tebamuyisaamu eggaali, abaana ne bamulemesa n'okubeera nga ate alaba mukulu we. So kwe kubeera nga ate babaako we bamuteeka ne bamugamba linda paka ng'omukulu amaze okubeera nga ate amaliriza, ajja kubeera nga ate omulaba leeta. Era n'ayongerezaako n'agamba nti ye nga ye lunaku lwali lumu yali ali wali ku kitebe kya NUP nga alina entebe kwatudde okuliraana omukulu mbu yasitukamukko eddakiika emu anagendako mu shootiko agenda okudda nga waliwo omuntu omulala atuddewo, era mbu ne bamubawunsinga ne bamugamba agenda emabega. Avaawo bino si bya famire, bino bya bufuzi wano wooli. Ensonga za famire zijja kubeera nga tezijja oluvannyuma. Ensonga ezo zamuluma nnyo era munaiko okubeera nga ate abyogerako, naye abaana kye bakoze Eddie Yawe, abaana abakyeyongera ddala okubeera nga tebaweereza akaliro, era nga webukeredde olwaleero nga ne Misa Ssemakula ensonga ziyingiddemu, alina obuka bwasobodde okubeera nga tamuweereza, ngenda kubeera nga tembukuterawawo osobole okubeera nga ate owulira omukulu byasobodde okubeera nga ate abuulirira Eddie Yawe n'abantu abafaanagana nga Eddie Yawe. Bwe naba nkugyeyo of course ngenda kubeera nga tenkwogera ne videos endala nnyingi nnyo mu maaso awo, likinga sharingirako abalala tukateko mu butongole subscribinga akade aka notification bell kajja kubeera nga tekakwalatinga buli naba ndese video komawo temubaawo. Buli famire Katonda agiwa omweso, oba buli mulimu ogwa joint Katonda aguwa omweso. Bw'amala oguwa omweso ate n'aguwa n'omwesi. Kakati obuzibu bwe butera okuva mu famire ezo, famire okuba nti etawaana ebonaabona, buli muntu ali mu famire eyo kulowooza nti ye mwesi. Bwe butakkiriza nti Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa famire, oba Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa kampani eno. Kivula nti abantu abamu ending up nga famire eri mu kuyombagana, kukaayana, buli omu kulowooza nti yalina okusalawo. Kampuni ng'erimu yandibadde genda mu maaso baganya okukkiriza nti omwesi waffe y'ono. Kkiriza bwe famire eri eyo, mutunule mu famire yammwe, mulimu Katonda gwe yakwasa omweso gwammwe, mukkirize bukkiriza agutambuze bulungi. Wabula ate naawe gwe baakwasa omweso yesa bulungi oleme kubonyaabonya banno, awo ojja kuba otuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakwasa. Buli famire Katonda agiwa omweso, oba buli mulimu ogwa joint Katonda aguwa omweso. Bw'amala oguwa omweso ate n'aguwa n'omwesi. Kakati obuzibu bwe butera okuva mu famire ezo, famire okuba nti etawaana ebonaabona, buli muntu ali mu famire eyo kulowooza nti ye mwesi. Bwe butakkiriza nti Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa famire, oba Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa kampani eno. Kivula nti abantu abamu ending up nga famire eri mu kuyombagana, kukaayana, buli omu kulowooza nti yalina okusalawo. Kampuni ng'erimu yandibadde genda mu maaso baganya okukkiriza nti omwesi waffe y'ono. Kkiriza bwe famire eri eyo, mutunule mu famire yammwe, mulimu Katonda gwe yakwasa omweso gwammwe, mukkirize bukkiriza agutambuze bulungi. Wabula ate naawe gwe baakwasa omweso yesa bulungi oleme kubonyaabonya banno, awo ojja kuba otuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakwasa. Nyagadde nnyo Deputy Secretary General waffe akyogeddeko titobeera kyayi kubeera kikyoli naddala ng'oli wano mu Buganda. Wano omuntu yenna asobola okubeera Omuganda, kyokola tulinayo Abaganda Wawu, tulinayo Abaganda Gere, tulinayo Abaganda Nakabala. Mumanye enjawulo ne Bakaswa.
tulina abaganda tulina muffe abantu abawawudde empisa zaabwe ne bafuukira ddala abaganda n'okusinga abaazaalibwa muno. So buli muntu ali mu Buganda oli waddembe okubeera omuganda nza kugamba nze mubanda wa Kabaka. Kasita ofiitingamu n'oweeyisanga abantu abo bwe beeyisa bwekyo bwe kibadde ebbanga lyonna tekitandise ku mulembe gwaffe. Mumanyi omusajja gwe bayitanga Daudi Ochieng yali mukwano gwa Kabaka, yali mukungu mu lukiiko wano. Kummwe bonna tewali yali azaaliddwa. Katoyagala kungamba tudda mabega oba tudda maaso? Tulina kubanga tudda maaso. So temuwuliza tribal sentiments za Museveni, but very importantly understand the problems of your region and speak about them. Totyanga kwogera ku kutulugunya kuli wammwe, totyanga kwogera ku kibataka kiri wammwe, totyanga kwogera ku busosoze buli wammwe kubanga bye biri mugenda maaso. Speak about them, but understand the plight of your people. Kubaba batumanyiriza bubi abantu munango ojja kufaanana like any other politician. Ate nga abantu baffe bategeera. They can see through the pretense, they can see through the lies. Make sure you understand the plight of your people. Njagadde nnyo kibabuulira mmwe abakulembeze b'omu Buganda muno. Many times they were feeling represented. Understand the plight of your people and fight for them. Tulina muno bannaffe bangi nnyo. Tajja kwogera ku nsonga ziruma bantu ba Buganda. Ne bw'ozoogerako atajja kuyita musosoze nti toyagala Buganda kuba ozoogerako n'obusungu. Muli baddembe okunyiiga oba babwe ekinyiiza. Ate abantu mubabulire kubanga Baganda bagamba ow'ebbanga oba otomwemukira ow'ebika. Mulina okulekerawo okwekkiriranya. Omuntu yenna bw'akukyawa olw'omugamba amazima oyo aba yakukyawa dda nga mwongere ogamugambe. Ensengo eyo nga givuddeko basibo ne bannyabo, omulamwa gwa leero gwakusinkana nze kigenderwa kyange kuba kyajinga. Tewakyaliwo budde. Twamala ebbanga ddene nga tugamba tugende mu kulonda oba tetugenda mu kulonda. Naye twavayo ne tubategeeza nti tugenda kugenda mu kulonda. Si nti tetumanyi Museveni kyapulaninga kola, tukimanyi. Naye ffe tupulaninga kola ki? Ninako tokyogera wano. Tugenda mu kalulu kano ke tuyita protest vote, kalulu kakwekalakaasa. Okwekalakaasa mutya sijja sikasuka mayinja. Weno abalala nga kye kibakolera ate nabo sinze nja okujja obbaka. Naye tugenda mu kalulu kano okwekalakaasa nga tuprotestinga nga twekalakaasa tuwakanya byonna byonna ebiri mugenda mu maaso, obubbi, okunyigirizibwa na buli kimu. Era tugenda kuddamu tuwangule Museveni. Yapulaninga okukola nekye tunarespondinga ebyo byaffe byakuteesa. Naye tuddemu tumuwangule ku presidential level twamuwangula. Naye tulina okukkiriziganya. Tuyinza okuwa ensonga nti tetwali lwede bulungi. Tuyinza okuwa ensonga nti twalimu ensolima nnyingi. Tuyinza okuwa ensonga yonna. But we have had 5 years now. So kana akalulu ke tugendamu Baganda bange. First of all, nze my message to everybody, manyi wano tulinawo abakulembeze, tulinawo bacoordinators, tulinawo n'abagenda okwesimbawo. Mbasaba mutwale obubaka eri bannayuganda bonna benyigire mu kalulu kano bonna. Batya buli omu asobola okuzanya paati ey'enjawulo, waliwo abagenda okwesimbawo. Nze mpozi nga muleeseyo omulala naye bwe waati wali mulala anze mwewulira musaba. Nekyo tekimala. Twagala okubeera ne candidate agenda okuwangula candidate wa Museveni kubulire okuva ku LC1 paka waggulu ku presidential. Ate si kwesimbawo bwesimbi. Kubanga eno tegenda kuba by election, wagenda kubeerawo okulonda buli wamu. Manyi nti Museveni akozesa ssente zaffe nnyingi, manyi nti akozesa amagye gaffe ne tools zonna zonna eza coalition. Ne tusobola omustretchinga bwe tuba tuli deliberate about it.
Museveni bwaba wano ekawempe yaleese abajjaati n'abapiso n'abapiso simanyi n'abaani bonna n'abamalayo naye ne tumuwangula. Abaffe kifaanana kitya ng'abo tubagabanyizaamu emirundi nga gijjo? Security ya Museveni bwe tuba nga tusitusa omulundi gumu ffenna buli omu n'agetinga involved ne wano mu Buganda wokka temumala tukontrolinga naye tulina Uganda yonna. So let us be deliberate. First and foremost, stretching. Waberewo candidate at every level. Ngari studied, checked, tested, and trusted. Ensonga nkulu nnyo kuba ku mulundi guli 2021 twali tutwalani aliwo nene tufunye yagenda okwesimbako kaadi yaffe ne tukuba engalo ate abantu tetulina candidate twafunye candidate twali tutwalani aliwo si we kiri ku mulundi guno. Ku mulundi guno tulina choice kubanga muliwo bangi, so tugenda kutwala oyo eyesigika ali capable ate nga ali reliable. Tugenda kutwala oyo alina obusobozi ate nga tusobola omwesiga. Bandi mulina obusobozi mufuwa oluzungu musiba amatayi naye tetubeesiga n'ensi tebeesiga. Njagala nnyo mumanye nti tetuli basiru kimala musota kutulumira mu kituli kyekimu emirundi ebiri. So let's get involved. Abamu mwesimbewo, nze nabawe ne mbakubira omulanga mugweyo mwesimbewo baganda bange. Buli wamu mwesimbewo mu challenging n'awali omuntu vayo nawolage obusobozi bwotuba pime buli wamu. So get involved, brothers and sisters. Abamu muveyo mwesimbewo. Abalala abatesimbyewo mutuyamba okuorganizinga n'abalala mubeere mu bawagizi naye buli omu abeeko kyakola mu kulonda kuno. Namwe baganda baffe abali eyo ba foot soldiers n'abalala ba citizen b'eggwanga, buli omu mu Uganda, buli muvubuka eyeesobola nsaba abeere foot soldier. Buli muntu yonna gy'ali weewandiike. Tetujja kulabira ku mirimu gyo. Buli omu agetinge involved basebo ne banyabo mu ngeri eyo tusijja sobola okutendula mwaye Museveni. Ekirala basebo ne banyabo kyenjagala basaba naddala mu abakulembeze mubeere kwalaali. Be real. Mubeere kwalaali kuba abantu basobola okulaba omuntu abadongowaza, abantu balaba ate ffe tugoberera abantu. So be real. It's important to tell you that you must be real. Faith. Tetulijja kibiina kya byabufuzi. Bannange tuli wano ino National Unity Platform kyekino ekitebe kyaffe. Naye ffe tetuli kibiina kya byabufuzi. Just tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We the people of Uganda are bigger than NUP. We the suffering people of Uganda came together under the theme of people power. Ffe tuli people power. NUP is just the organized version of us. The political version era NUP ebeera functional mu ngeri ya kulonda mu biseera bya kulonda. Emirimu gye tusinza okukola myaka 5 egiyise tegibadde organizational. Wabula mwaye Museveni yamakinga tushuwa teeka ku pressure olabirira basibe kujjanjaba balwadde kujja abantu makomera kwewa oyo secretary general waffe emirimu gy'abadde asinga okukola ne bannaffe abalala. Naye omulamwa gwaffe munene nnyo. So mwe ba members ba NUP ng'olina ne kaadi yo tolina njawulo ku munnayuganda gw'osanga nga tatukangako n'amani okukitebe. Mulina omugabo gwe gumu era bwe mbamba tuniyamba tunuulira mu levo yeegi. Obuvunaanyizibwa bwaffe n'amayinja ge twagala gatikibwe tugalinde nga tumaze okukola omulimu bannayuganda gwe batusuubiramu. Ekyomukisa omulungi bannayuganda bayimiridde naffe, batambula naffe, batusapootinga, batuwagira, batuwolereza, batubanja batumanyi, batufudde outstanding. Ekyo kya kitiibwa nnyo.
sagala kitulime making any different from these common Ugandans is important. But twajano twabagamba fe tukiririza mu servant leadership. Servant leadership kitegeeza nti gwe omukulembeze, gwe mukozi w'abo abantu bali be babosi, ate nga kituufu kuba abo abantu beesaddaase. Tutambulira mmotoka za bbeeyi, abaana baffe tebabagoba school fees kubanga omusaala gwa MP ogwa meya n'omulala gwa bbeeyi. That is supposed to be the deal. Ye social contract gy'olina n'abantu bo bakuwadde byonna by'oyagala n'ebitiibwa ebyo ne mu layini y'emmere tosimba. What is the exchange you're giving them? Loyalty. And that voice, eddoboozi lyo baalipangisizza, oli ku musaala baakupangisa okola omulimu gw'olina okukola. Bw'oba tokoze mulimu bantu gwe baakulondera oli mubbi. Lwaki abantu abo kusindika mu office eyo bo baatala afya, abamu bali magombe, abamu bali makomera. So we must understand that this is a deal between us and the people. Era kwatatu obate obivaamu ng'obivaamu. Bino byanjawulo omusibi ebiri ebya bulijjo. Twesubjectinga ku mulamwa gwe tulina otambulirako. So tubeere real, ladies and gentlemen. Tukiikirire abantu kubanga tuli people power. Ekyono kijja kundeetako nsonga yange, manyi bagyogeddeko. Abakulembeze abali wano pulira mwogera nnyo ku nsonga ya kaadi. Yani yagituuma kaadi. Honorable Nsamba yalinga kaadi, bagitanga tiketi, bagitanga fulaga, kati bagita kaadi. Kyonna kyekiri bassebo ne bannyabo. Okusookera ddala njagala mumanyi nga esigi bw'akyogeddeko, si nti mwe abatuuka bano timwekka mwe musaanidde. Nenti si gwe mukulembeze ate kikwetaagisa okonekitanga ne bakulembeze banno. So ate gwasigaddeyo ate oba bubi nnyo okusinga atese. N'okusingira ddala, it is not your proximity or closeness to the president or leadership here that will make you exceptional. Okuba nti gw'osemberedde president oba osemberedde lopo oba osemberedde abakulembeze baffe bonna tekikufuula wanjawulo. Bonna abavuganya benkanankana era ekadi yaffe egenda kuba yakuvuganya ne deputy president waffe bamuvuganya. Muwulidde wano awaana secretary general waffe Lubongoya nga mujubisiza nnyo kati fe abawagira Abudu Soja tugoyingewa. Manyi nti secretary general waffe abamwagira bangi naye naawe sebo bajja kuvuganya ate bwe bakuwa akalulu bwe bakuwangula. So ebyaffe byakuvuganya, singi nze ntukirira foot soldier ono nze ntukirira ono no. Tugenda bikola musana. Omulungi obudde bukyaliyo mugende mwe popularizing eri abantu kuba abo be bakama baffe. Ne bw'obeera ng'oli wa kitalo otya naye ng'abantu batugamba kyanjawulo, munnange ffe tuli people power tujjagoberera bantu. Ate nga mwali mukirabyeko era mujja kgenda mukirabako, mumanye nti omulamwa gwe tusinga okugoberera ze values zaffe zetwawandiika awo. Tukiririza nnyo mu bwenkanya ne mu kwenkanankana eri buli omu. So tiketi yo teri wano ku kitebe eri mu bantu. Nate njagala okozesa omukisa guno era nkyogereko deputy president waffe kyayogeddeko. Bana ebyayogedde byonna deputy president bituufu era muwagire era nzikanya naye. Constituency examination nange mba ndaba bannange. Examination oba omentioninze ntono. Waliwo n'abalala bendaba ezaako byayagala. So sebo obuvunaanyizibwa n'obuyinza obwo obuyina okupepeta n'okumakinga sure otujjamu buli nsolima kubanga obudde tubuyina eri bannaffe mwenna ababadde batambula batagala
mulina omukisa okwetereeza. Ebiseera bigenze bikendera. Nze mbadde manyi temukyawera na mwezi, naye deputy president bw'aba agambye mwezi tugende n'ekigambo kye. Leero mmeka 22 after 22 omwezi ogujja nja kuba busy. So abalina okwetereza mwetereze, kubanga kugenda mu maaso g'abantu naawe ng'oliko kazambi, era gendayo mu maaso g'abantu tukuteekawo nga bwe bateeka Balaba mu maaso ga Piraato. Tugambe basebo n'abanyabo kiri kitya tulekeemu gy'obawulidde. That's exactly what it's going to be. Mukyalina obudde okwetereza basebo ne banyabo. Tumanyi buli muntu asobola okuseerera ne the whole idea kwe kudda ku mulamwa ate n'okidemonstrating nga mu bikolwa byo so si bigambo byo. Tumanyi bulungi nnyo nti n'abalala bajja kukomawo nga balina simayiro nnene nnyo esinga neyange, kubanga tusemberedde okulonda ne eyingi lwaki engendayo. So be sure tetugenda kuttira muntu ku liiso atattira bantu ku liiso. Tuyimirirako mubimanyi n'entambula yaffe mugimanyi, so mwetereze. Constituency nyingi nnyo gye tutalina babaka nga bw'okyogeddeko. Ne wano wenyini simanyi oba tulinayo mubawo. Omubaka waffe waawana ali ku NUP ticket naye wano amanyiwo. So ezo constituency zonna ezirimu abatagala ziri empty nga deputy president waffe bw'agambye. Musobola okukyalenjinga sindi eno oli empty nti entebe wali empty ono yagendayo wali open. Abantu bajja okusalawo ku nsonga eyo. Njagala okubasaba abakulembeze be tulina wano banange mubeere outspoken. Mubeere outspoken tubalabe nga mwogera. Tetubagambye genda kasuka mayinja. Waliwo omubaka omu yagenda nga bamaze omugula n'agamba ekikulu aba NUP baŋŋamba ngende njokye petrol station bwe nagaana ne balyoka bankyawa. Banange sibagambye okwokya petrol station, bagambye kwogera. Ndaba nnyo ebiseera bino bangi abali outspoken. Ndaba nnyo ne Bona Mugoyo, ndaba nnyo Madamu Tita Namboze, ndaba nnyo ababaka baffe bangi nnyo nga bali outspoken. Wandisi alutamago zijja mwogera bajja gamba mujubisa nnyo buli omu amulaba. So use that social media. Baganda bange njagala buli abamu kumwe mukyalina mentality nkadde, naye abantu babaawo dda ku zero traditional radio station ne TV station. Waliwo radio zemaze emyaka 7 nga temumpulirako kyogamba abantu bawulira biki bye njogera. So use social media. Temubeera ba slave ba traditional media kuba TVs ne radio esinga obungi zikontrolingibwa na kyemalira. Yasalawo nti ono mmuleete ono temuleeta, ono ayogere ono tayogera. So the best way to disempower something that disempowers you is to ignore it and move. Discover another path. Bajja kutuyita, bajja kubayita naye baate bannabayita mukozese social media kuba abantu bemwagala okwogera nabo bali ku TikTok. Ababaka baffe n'abakulembeze baffe bameka balina TikTok account. Gamali muzogerirako nga sibalaba mubeera mukulaba nozi. Use them. Make sure what is trending is national issues. Kinkola bubi nnyo okulaba mwe muli bakulembeze bwe bakulaba ng'oli mukulembeze amudanise mugoma ng'ovuddeyo ba constituency bajja kufollowinga. So use that social media. Be seen. Kuba abantu bwe baati bakula bannaffe tetujja kula. So use your social media. Kale nayo bagiggalewo. Ndaba nnyo abantu, waliwo omusajja gwe bayita Kyagulanyi Omukiga atransformize ekifaananyi kyaffe mu Western Uganda. Naawe beera bwotyo, mbalaba bangi nnyo. Naawe beera bwotyo. Speak out.
Kyobera otambulidde ndaba nnyo oyo musajja Mr. Moshi ng'ali ku social media ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Ndaba nnyo oyo Shamimu Nambasa ng'ali eyo myala gyabwe gye bwayise ng'ali mu kwogera ku nsonga ezo. Bring people to the problem, let them understand. Mutuyamba abantu baleme kugamba nti ebyo bigambo bya Kyagulanyi bibeere bigambo bibeere by'abantu baffe. Ekyo kigenda tukola bulungi bassebo ne bannyabo. So use your social media because you will need it. Finally, muzikirize njogere ku kalulu ke tugendamu akabi 26. We know what to expect. N'abantu bamanyi what to expect. Era abantu bangi baali batubuuza lwaki mugenda mu kalulu temumanyi nti ku Kyagulanyi olunamala okusuula akalulu ng'amagye geetoloolewo nga gakusirire waka nga bawamba be bawambye nga bawamba ababakwetoolodde nga bakkakanya abantu. Waliwo omukuba naffe ye yazimbanga nnyo mu Kisenyi naye nga baba azimba City Council n'ejja n'ebimenya n'agamba kati akabadde akaliwo zimba koosi nnyingi nnyo bwe bajja ne bamenyako 3 n'ennya zisigala. What does that mean then? Overwhelm them. Mubeere bangi nnyo tetujja mu makomera bassebo ne bannyabo okusiba bajja tusiba emigo bajja gitukubira ate ekkomera oli wakyamu ate emigo oli wakyamu bwebuuza ku Nalukoola. So byonna bigenda kubaawo. So we must plan to overwhelm them. Obuyambi bwonna bwe twagala ensi zonna ze twagala zitulwanirire tulina okubeera ne fight wano. Let's overwhelm them. Let's make sure there's so many of us. Ko tujja kutuuka okulonda nga amakobera gajjudde ye tukikole bwe kityo. Bamuli we batusiba bijja basukka ko bajja kudduka. Bajja kudduka. I'm telling you, this is what happens in all dictatorships. Bashir yali asinga Museveni buli kimu. Yahya Jammeh yali alowooza Katonda. Naye bwe bamala okuwangula dictator awikeninga nnyo akola bingi nnyo asipendinga sente nnyingi nnyo okuki overturning ekyo. Mumulowooza lwaki Museveni atya akalulu? Kubanga talina mundu, kubanga talina sente, kubanga talina ba allies. Naye there's something called legitimacy. Ne bw'obeera golola nga ekwegolola osamba ensambagere akasajja akatono nga kaani kimba njoga. Okay, yakwegolola olina obunyama bwekana bwe buti kati nojja akasajja ngaako kapinto ne kakusanga mu nju yaako. Akono okwogera nnyo naye akasajja nga katono ate nga sigina kawanvu nnyo nga kazambaali ako ne kakusanga mu nnyumba ne mukazi waako kasobola okufuntula ebikonde because you don't have that legitimacy. Ate oba oliawo nga n'ekyalo kikuŋŋaanye. So you must have what to fight for. Let us go into this election and win. And we won't win massively. Lwaki? Kuba baganda bange legitimacy begins from down. Bwe tuba nga ffe tulina abakulembeze abangi, nga ffe tulina ba mayors abangi, ba councillors abangi, ba MPs abangi, we have justification. Naye bwe mwondekera Museveni ne bwe muwangula by 80% nga mmwe bano abalya Museveni mu ngalo mubalese ne bayinaayina, then abayina waatandikira okukaayana nti nabawangudde olaba nabasinzire ba MPs. So mbasaba bwe mba musimbula waliwo ebitundu bitwasweepinga Museveni completely out mu bitundu ebyo ekisooka kya Buganda. Make it a no-go area for Museveni. Kati mu Abaganda bakuno Museveni agenda bagamba ki? Abasibe, abasse, azalayo kabaka wammwe, asangudde ne Buganda ku mapu ya Uganda. Kyokka osangayo ebiganda ebiwumba tutu nga bikyagoberera Museveni kuba bisuugira omumeremere. Nga temunnakuba mu ngalo mwandibadde munyize kuba mmwe abava mu bitundu byebimu n'abo abantu ndowooza musaana miggo. Kati ab'ekimanya kabonera nga muleeta abantu bemulabirako ddala. Abaffe wano mu kitundu kya Buganda mmwe mugenda kunnyonnyola ki abaana baabwe. So make it a no-go area for Museveni. Wano ensi yonna yonna ebatunuulidde nze gye ntambula yonna abasooka bampita ne bagamba ngo
bwenda ino ayi Buganda eyo kiki nabagamba kyetukolako kati njagala mugambe nti nze ntambudde Uganda yonna nga nsuubiza nti kyetukolako kuba amazima amatuufu ne Buganda yokka esobola okuba Museveni yokka musoka making sure musikawo akakeeka then kati agwe mu gaali zammwe wanno kisobokera ddala abalala babayambako buyambi in any case mwe mwamuleeta era mwe mumulemezaawo kuba n'abantu bakozesa takozesa akozesa mwe basanze mu byobufuzi mwe basanze mu byeddiini mwe basanze mu byennono mwe basanze mu byabakyala yonna mwe bakozesa. So njagala okubasaba mu abakulembeze mu communicating eri abantu bammwe nti abakulembeze bano bonna tebaagulibwa, waliwo abaagulibwa era tubasindikire ng'enswera ensibe egenda n'omulambo muki mundaana. Naye mmwe mulina obuvunanyizibwa, basebo ne banyabo tulina obuvunanyizibwa si bwa kuwangula buwanguzi Museveni. Ensonga lwaki twali advice n'okukyusa oluyimba lwaffe tubeere nti tetupulaninga just kuvimba mu Uganda empya wabula okuzimba Uganda empya. We have a duty. This duty bwe tutagituukiriza abaana bammwe be bagenda okubeera condemned to suffer until they change. Twandibadde tuli bulungi ne bazadde baffe ne bakulu baffe tebakijaawo kino ekizibu kyova olaba ku myaka gino basinga kumwe buli batokonze naye tukyalwana kwetereza. Kyogerako nnyo nti by now discussion in parliament yandibadde sente tuziteekemu tourism oba tuziteekemu agriculture, tuziteekemu healthcare oba tuziteekemu infrastructure. Kiki ng'ab'ekibiina kino bagamba nedda sente tuziteekemu tourism olw'ensonga zino wammanga, nedda tuimpruving ebyanjigiriza olw'ensonga zino wammanga. Saawa zino tukyakaayana okubeera ne human rights yeddembe ery'okubeera omuntu. Tukyalwana kubeera bantu, okubeera n'eggwanga you have no citizenship. Kyova olaba n'endagamu nti eriko expired date, temuli ba citizen. So we are fighting for citizenship, for the right to be, the right to exist. Oba muntegeera? So we must work so hard. Sebo Honorable Mwanga Kivumbi, tukwesiga nera naffe tuli available. I am personally available for any work wano mu Buganda okumakinga sure nti Museveni tumwera buli wamu. Nekino kati mentioning Deputy President yansabye nti buli wiiki abantu b'e Buganda banjagalayo olunaku lumu lwokka tusinkane tusale entoto. Sebo nja kubeerawo, nja kubeera available ne bwe tunaba twetaaze kugenda mu buli constituency ndi naawe. Tetwagala Museveni kuwangula wadde oba chairman w'akakuba akagenda buluzi. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri, either musiru nnyo oba mubi nnyo. Wabaddewo ebbanga ddene nga batuvuma enkwe wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe, abo be mulaba beekulu bayisa ne Museveni be b'enkwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'afufugaza nnyoko n'ekitaawo, omuntu bw'ajja n'akolako ebikolobero ate ne wekulubesa naye obeera waki? Kakati ekyo nga tukivuddeko basebo ne banyabo. Njagala mumanye nti after making Buganda a no-go area, we should find leaders. We should find candidates, trustable candidates. Honorable Mwanga Kivumbi, twagala candidate ku buli kifo nga wa National Unity Platform. Twagala nnyo okukwatagana ne bannaffe bonna ab'ebibiina ebirala era kye tubadde tugezaako ebbanga lyonna. Naye ngeri Omuganda bw'agamba nti bw'osika ekitajja liba lya nkoko. So twaniriza mugende maaso n'okwana bannaffe bonna abali mu bibiina eby'enjawulo batwegatteko. Tutambulire wamu kuba tubalaba bangi balina omulamwa, naye waliwo obuzibu era bwe wabaawo obuzibu mujje tubusoluvinge ffenna.
tulina mandate y'Abannayuganda, tulina obwesigwa bw'Abannayuganda naye bajja twesiga nnyo nga tuli ffenna. But in the meantime, ffe tutambula nga national unity platform. Era mu buli kifo ekyesimbibwako tujja era tujja kubeera ne candidate. Njagala obbasaba abeesimbewo mutuwe ekifaananyi ekirungi. This is not a do or die. Oba ofiira ku munno ng'oli mwetegefu okujjayo buli mpisa ensiiwufu kubanga oyagala kifo. Mu kifo ky'okusembeza okumpi n'ekifo kigenda kusembeza wala n'ekyo ekifo. Core value number 1. Mwebale nnyo. Core value number 1 is discipline. Era tuli magye. Omusirikale atali discipline atosobola kubeera mu magye naddala nga kulemberwa ffe abantu abakkiriza mu discipline. So tubeere disciplined. Tulaninge fair competition, decent competition. Twewale kubeera nga Museveni kubanga wetukulabamu aka Museveni konna kati kikyo tugenda okugamba abantu. Saabaze mutukozesa ligambo kombisinga abantu n'ebikolwa byaffe okufuna obwesige bwaffe n'ebikolwa byaffe gye bali tusobole okufuna obwesige bwabwe. Bwetyo bwe tugenda okutambula abasebo ne bannyabo. Twagala aba candidates in all positions kubanga tulina obudde. Nti bagambyeko nti Buganda yokka esobola okuggyako Museveni. Mwe temunafuna lesson mutunire abaana b'ebusoga kye bakola. Yate singa nali musoga bannange. Bandize ne wano ne babagamba mwe musoke ebbali musoke mwedde ebbali tusoboke tumala akalimu kati. Why is your name Baba? So tulina omulimu, tulina okukakasa abaana b'ebusoga nti naffe tulina ekibuli. Tulina okukakasa abaana ba Arua nti naffe tulina ekibuli. Twali mu Arua nandibadde enfudde naye abaana basaawo embeera. Of course n'abeetoolodde eggwanga lyonna. Now I am here. So you, the people of Uganda, you have a challenge. First of all, to free yourselves. Nobody is going to free you. But when you refuse to free yourself, you're enslaving other people. Mwabaganda bwe muganda okwetaasa ne mu busibe muba muli kusiba abantu balala. So mutukulemberemu basebo ne banyama. Bwe munaagaana okulembera bajjawo abalala beekulembere kuba abantu balina time. Ensonga yange eyagala okuddiira esembayo njagala obbasaba mwekalejenga abantu mubagazi okulonda bamanye tetugenda mu kulonda just ku legitimizinga Museveni ne tugenda mu kulonda kumudi legitimizinga. Talina ngeri yonna yonna okujjako okutta abantu okujjako okola ebyambyoni tumutunuzeemu kamera akole ebyambyoni. Paka kati akyagezaako okusangulawo ekya Novemba 18-19 2020. Tasobola tutta ffenna n'atumalawo. Tasobola tusiba ffenna n'atumalawo. Naye ate nga bwe tunarelaxinga ajja tulya omwomu paka ffenna bw'anaatumalawo. Bangi nnyo bagenda tutunda abasebo ne bannyabo. Bangi. Naye ate bangi bajja twegatako. Era tujja kuwangula. Era bwe tunawangula abo abaali batulimirira bajja kujja babagambe nti twali ku lwammwe, twali tubawagira, twali nammwe lwakuba twali tetulina bwe tuvaayo. Bimakinge kubanga mujja biraba. Mugetinge involved basebo ne bannyabo. Mbasaba mugende mu encouraging abavubuka okwenyigira mu kulonda kw'abavubuka. Akalu k'abavubuka katandika June nga 2. Mugetinge involved era nawe Honorable Saake ne tiimu ye y'abavubuka ne mutwetaagira weetuli. Get involved kubanga protest vote wetandikira yeyongere paka nga tugyeko Mwami Museveni. Njagala obbasaba baganda bange temweteekako deadline na timeline. Bwe tuba tukikoze ku mulundi guno tugenda. Mandela yatuyigiriza ekintu kimu. First of all yagamba the struggle is our life. Kiringa bwe baba batubuulira enjiri mu ekereziya batugamba Yesu akomawo naye ffe tulivinga obulamu bwaffe. Yes, nga Yesu akomawo enkya naye tugenda n'omugendo ogwo bwetyo bwe tusobola okwegumira mu kukkiriza. Si buli omu abamu tujja genda okwemula nga bali mu komera n'abamu bayinza okupatta. So let us
get satisfaction in the fact that we are not giving up. Bwe tuba tujja essanyu lyaffe kwe kuba tutugaanye okugivinga up. So si nti tuliwangula nkya. Kuba tuyinza okugenda mu kulonda nga Museveni bw'akola. N'awamba buli omu n'atuusa mukomera. Of course tetujja mmuleka kubanga we are going to go with the fight at every level. But make it normal to celebrate victory along the way. Find reasons to smile, find reasons to joke, because the struggle is our life. In any case, never to Jacob Museveni, struggle ya peja kuba tewidi, atawa muli mkuja kuba utandise. So, find comfort in the fact that Museveni never had to siba, twaina munja ko bija bili mugumu. Tetuna munja ko tuapo. Twaina munja ko kumulembe kwa Semogerere. Banji kumwe na balaba kumulembe kwa Semogerere mukyalemeddeko. And we shall defeat them. Nemu celebrating the fact nti temuwanise. Kati okuvanyuma lobba okukkiriza okwo ate kamba weessuubi ery'amangu. Bannange Museveni mulowooza alina emyaka emeka? Mulowooza alina emyaka emeka? Kati njagala mmwe ate mwerabe nga bannamukisa. Omugigi gwaffe gwe gw'okufulufiiringa buli ogw'abannaffe gwe gwali ogw'okusiga baasiga. Naye ffe abalina okungula tusobola okwonoona ebirime byonna bwe tutakola kituufu. Baga okusaba baba bakusomesa. Yes, okulwana kuno kuli nomo, but there's nothing as important as finishing. Kati tuli mu finishing. Museveni tumukubye babesi bamukuba ku bememe neziika kati tukubye akabuto inaye ebibye twetagamu kuba knock out eyo tukuŋŋaanye amaanyi gaffe mu mukono gwaffe ogwa ddyo ag'abavubuka ag'abakyala ag'abato ag'abakulu ag'abakadde tuube eŋŋomi tugikube Museveni ku luba. But that is going to take so much organization, preparation, discipline and self-sacrifice. Kuba mba mugenda mukulonda munnange we munagenda nga muli bakandidate basatu oba bana mubanga bakirekedde Museveni. Mulaba bwe twabadde wadde Kawempe nga kiri very clear nga Museveni yalina kyayagala okukola. As a matter of fact, okusinziira ku reports ze batuwa tiwaliwo ne bakandidate bye yasponsoringa just okwawulamu akalulu. Baba bakimanyi tebakikola ku lwabwe kati bakikolera dictatori. Bannange abantu bajja kusinga through that. Naddala mmwe abamu abazze okupikinga just ebifaananyi naffe naye ng'omanyidde ddala then omale ogambe nze kasitambaako nange ne bengenzeeko. Temudividinga effort, temudividinga maanyi bwe muba nga ddala ekigendererwa ekyo kyemuliko. Ekisemberayo ddala basebo ne bannyabo njagala obbasaba mwetegekere next government. Bw'oba otambula weebalenga omukulembeze. Baminisita tewali balala mbalaba wano, bambasada mbalaba wano. We are preparing for new government, for a new Uganda. Nate ne muffe ndabamu n'ab'amakomera si abagakulira wabula bajja okugabeeramu. So temugivinga up basebo ne bannyabo. Mukozese buli tuulu gye mulina okulwana. Temupowa buli kimu kiri ku saidi yaffe. Nze nga nkibagamba mu abantu b'omu Buganda mulina lake mwawulidde obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Infact njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka nga nsinzidde wano kubanga abadde outspoken era ebyogeddeko n'alaga obulyazamaanyi n'okwefuula engeri ate nga Museveni teyeefuulidde Baganda bokka, yeefuulidde Abasoga, yeefuulidde Ab'Engu, yeefuulidde ab'omu West. Takyabakkiriza na kulonda. Neffe tuli lake nti beene ate Kabaka tagenda kuvaayo akubulire byonna. Genda osome obubaka bwa Kabaka obwa Easter tebunaweza nnaku 3 ng'omala ofungize empale ogenda olwane olutabaalo lwatandise dda. Museveni tulina omuwunzika. Museveni yali tafeesingangako bantu balinga ffe, yali takifeesingangako. Muzeeyi Kyanjo yakyogerako ndi Museveni
ajja kusangayo abaana nga tebaagala ssente. Enjiri mukozese obutuuti obwo mubulire enjiri y'enkyukakyuka. Mwabakola mu katale mukikozese, mu mizikiti mukikozese, mubulire abantu amazima. Tolina babulira bigambo byange, babulire ekiri awo gye balabako nabo. Bino ebintu bye twogerako tebyetaaga kukookinga tewayogera ku bizibu ebiri ewammwe na Kaseke. Lutamaguzi neetaaga okujja omubulira ebiri ewaabwe. Sekioleko nyina okujja okubulira ebyawe biri ewammwe. Nabukenya nyina okubulira ebiri e Luweero. So, speak the truth. Be seen to speak. Finally, we are not coming there to tell people things about you, especially when we are incumbent. Tetugenda kujja wammwe ba campaigningira. Tugenda kujja wammwe kukakasa bukakasa nti oba oli oba toli. With every time in the world to do that work now. Abantu bewammwe mubatuuseko baka mubagambe batumidde nnyo, mubagambe mbaagala nnyo, mubagambe nja kubatuukako mu buli ngeri yonna physically. Mubazeemu amaanyi, mubagambe tugenda kuwangula, mubagambe Uganda egenda kukyuka, mubagambe bagenda kulaba ku president nga muntu wa bulijjo nga bo, mubagambe bagenda kulaba ku nguudo ezakola in their lifetime, mubagambe bagenda kulaba ku malwaliro agakola in their lifetime, mubagambe bagenda kulaba ku ssente zaabwe nga zikola ebibaagala in their lifetime. Ekyo tekigenda kolebwa ku mugigi mulala gwonna gwonna, kigenda kolebwa ku mugigi guno. Tulina obuvunanyizibwa okikola, tugenda kukikola nga Mukama ye mubeezi waffe. So mbawa omukisa gwa Katonda, mugende mutobe, mugende mutuuke eri abantu, mubannyonnyola amazima, mubeere ba amazima, temwekkiriranya. Buli muntu yenna yakutte ku miliyoni 10 mumulabise, buli muntu yenna yeekolesa n'abalabe b'abantu mumulabise. Katonda ali naffe, amateeka gali naffe, abantu bali naffe. Tewali kisobola kutulema. Buli ddiini yonna egamba Katonda ali wamu n'abeesimbu. Buli ddiini yonna egamba Katonda tayinza kuyimirira n'abalyazaamaanyi. Temubeera balyazaamaanyi, mubeere beesimbu. Anaabeera ku mazima tugenda kuyimirira naawe, anaabeera nga toli ku mazima tugenda kukulabisa. Mukama abeere nammwe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. You can sit down. You can sit down. Mukiseera kino nga pulezidenti waffe ava mu kifo kino n'abakulembeze, deputy president, the leader of opposition, the secretary general, tubakkirize mwebale nnyo. Thank you for blessing this function. Thank you for inducting us. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulaba
okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.